Aba subscribing bannange neyanzeke temujja ng'okwo nga tugenda ku Nazina landlady wange ne muwala we akookubiri. Bw'oba tonalaba akatundu kasooka just genda mu vidiyo yange era ojja kalaba akasooka. Rachel bwe njogerera yali atandise okugonda ng'eno nze ssemudondoli wange yali amaze okukaluba, nze nayongera kunyiga mabeere eno ng'omukono gwange ogwa right hand gunyiga amabeere, omukono gwange ogwa right gwo guli bize gukola magic eno mu bisambi. Nkujjukiza nti bino byonna tubikola engoye zaffe zikyaliko. Nze ng'omusajja saagala nnyo kwambula mukazi mu bbagubagu, njagala nnyo n'ensooka nze ne mukola ka romance nga sinnaba kutandika kuzina, era ebigere bye yali already amaze obbigaziyaati ng'ali ready nteekeyo ssemudondoli wange. Naye nze nnyumirwa nnyo omukazi ne mukola kano kamasaaji ka romance akasooka, ye kennyini n'akwata ssemudondoli n'amwetera mu nnabunnya, era nze focus yange nagiteeka nnyo ku romansinga. Later nakwata Rachel ne mwebasa bwe nti ku kitanda, ye yali azimirizza amaaso ne mutuulako ne mutandika okumunyigagana amabeere kati nganyiga gombi. Yebbiikiriza amaaso bwantunuulira naye ng'omulaba alina obusungu nga oba embwa enoonya emmere. Slowly nendeeta omumwa gwange eri ku matu ge. Njogera mu kaloboozi kali akalungi naye ate mu mpola, gwe muwala akyasinze gwe nali mmiitinze. Bwe namaliriza emimwa gyange nga kitambula mpola mpola ndi mukisinga eno ku matu, yali talina kyayogera awo, nga talina kigambo kimuvaamu wabula ng'akaloboozi akamuvaamu kalinga kamusota. Mpola mpola emikono gyange gikyali ku mabeere. Luvannyuma nnyo ate ne mukyusa ne muleeta n'antunuulira ne musembeza kumpi, olwo ne ntandika omukiisinga. Omukono gwange ogwa right eno gukutte amabina. Rachel yali alina emimwa egigonda, tekaali kalungi mu kunywegera era movies ezisinga nze nazireetanga. Yali already nga yayase dda nga yayimye, yali takyasobola kyebeera, era bw'atyo n'ansika n'akwata empale yange n'agisika wansi aggyeyo ssemudondoli. Bwe ntyo era ng'omusajja eyakuzibwa nange namuyambako bambi, empale n'engiggyamu n'engikasuka eri ne nejjamu essaati. Bannange simanyi speed Rachel gye yakozesa kweyambula sikaati na blouse. Nze nagenda otunula bwe ntyo okwetegereza ng'engoye teziriiko, ng'asigazzaamu bra n'empale ye ey'omunda. Wow, yali alina omubiri omulungi. Nze nagenda mu maaso ne kye naliko eky'okumunywegera. Yakwata ssemudondoli wange n'atandika omumasaajinga, bw'azza mu maaso bw'azza wansi, bw'azza mu maaso bw'azza wansi. Ko ye nti bannange kino tekinzite, ng'ekintu kyonga kinene nnyo, ng'eno bwe keesekereza ne mugamba nedda baby tekigenda kutta. Nange omukono gwange nengussa wansi ogwa right n'engiggyamu akapale ke, bambi ne kannyambako ne tugiggyamu, n'akakwata akapale n'akakasuka eri ng'akapale kalinga akatali kake. Yajja yeetegese kubanga omukono gwange bwe gwatambula bwe bati ku nnamunnya, nawulira ng'omwoyo alinga eyaakagusala. Bw'atyo yakwata ssemudondoli yange n'atandika oginuuna mu mangu speed. Omukono gwange gweyongera ne guyingira munda mu nnabunnya, ne ntandika okukola kye nnina okukola. Bannange kaali kabisi nga konna kabisi wadde. Ako bwe kagenda mu maaso okutambuza omukono gwako waggulu ne wansi ku ssemudondoli wange, bannange nawulira nga nfa, nga mpulira ssemudondoli agenda kukutukako. Bwe ntyo omutwe gwange nagutambuza mpaka wansi, ne ntandika okukakomba nnabunnya waako oba giyite okomba ebbakuli. Bannange akaana kaalina amazzi. Bannange bijuyisi ebinyaanyanyaanya byavaayo nga biyitirivu, ngendo mwenkanuuna nnabunnya. Bannange kirabika baali tebakagwangako bbakuli kubanga ebigere byako byatandika okukankanira kumukumu ng'eno bwe kasikina. Demmo bwe kaakankana ebigere we nabiraba nga bikankana nga nange eno nnyongera kukomba. Bannange nkiddamu, akawala kituufu kaali kalina amazzi. Natandika okukazina naye nga nkozesa mazzi ng'embwa ekomba amazzi, oba mwali mugirabyeko, kyokka ng'eno ko kwongera kukankana. Awo ne ndeeta engalo zange ne nzikola ddabo oba mukimanyi, ne mpafominga gye bayita 1 to 4 fingers. Engalo ekyo temuyinza kitegeera naye abakimanyi bakimanyi kyo bakitegeera. Bannange okukankana kweyongera, buno obukodyo bwonna nabuggyayo olw'okuba kandaga nti
kabyagala era kanyumirwa n'oba weetenda butaba n'amazzi eyo egasokoolayo toteekayo ngalo nnya nga bw'okirowooza abakimanyi mujja kumpa ssente nje basomese leeta ne nteekayo olugalo lwange olwa wakati lwo ne lusigala nga lukola kye lulina okukola wansi eyo omutwe gwange ne nguleeta eri mu feesi yaako ne ntandika okanywegera nnyumirwa nnyo okubanga olugalo eno lukola nga n'eno omuntu munywegera kirina engeri gye kimpa essanyu ku mutima kaali keeyongedde okutoberera ne nteekayo olugalo olwokubiri zonna kati ne ntandika okuba nga nkakubisa ngalo bbiri ng'eno ssemudondoli yange yeereeze ebula katono okwabika bwe kato bambi kaakwata ssemudondoli yange ne kagisembesa kumpi ne nabunnya lwako nze neino nga nyongera kakuba ngalo ku sipiidi ey'amaanyi bannange kaaleekaana kaasikina ngalo zitambuza mu zigizagi eyo wansi nali nzise Rachel bino byonna birabika byali tebikatuukako ne kansaba okunzina bambi nzina ayogera bino ngo already ssemudondo lyamutadde kumpi ne nabunyaabwe bannange nali ndi kumpi nange kuyingiza bwe nti ssemudondoli wange mu nabunya omutima ne gutandika okunkubira kumukumu nze simanyi kyantuukako ne mpulira nga nze nantidde Rachel nkwagala tujja kikola olulala nakyogeranga nange sikkiriza nti yenze nkyogedde lekeraawo okusaagasaaga nzina naawe abyogera bino bambi Rachel nga ssemudondoli wange amutadde mu nabunyaabwe nedda Rachel oli wange nange ndi buwo tujja kikola olunaku olulala nakyogeranga bwe nsituka tosobola kubeera siriyasi ne kaleekaana Rachel ngenda kupangisa wammwe kumpi all the time tugenda kubeera fembi nasituka nga bwe nkwata empale yange n'enjambala ekyo teyaddamu kwogera kigambo kyonna yasituka naye n'ayambala sikaati ye n'ayambala ne blouse ye n'agezaako okunoonya empale ye we yagikasuse nga tagiraba n'atandika okutambula bambi nga adda ku mulyango ne nkwata omukono gwe ne musika ne mugamba Rachel naawe tonyiigira tugenda kikola anytime tugenda kutandika okubeera ku nnyumba zammwe okutandika n'enkya munnyonnyola akitegeere ekyo n'angamba togeza n'oyogera nange olulala kikomye lwaleero nga bwanneesikambulako era yatambula nadda mu sitting room n'akwata engatto ze n'azambala ne yeeyongerayo munnange Rachel yagenda nakimanya nti kalabika kanyiize ne mpulira ennaku naye ng'ate sisobola kugenda nti nkagoberere nga nja kwerabisa nnina kukakkana nentegeka amasuuka gange agatobye gonna nengazinga nengapaakinga n'okupaakinga ebintu ebirala kubanga enkeera ku makya nali nina okusenguka okgenda ku nnyumba ze nali nfunye eza maama Rachel nempaakinga ebintu byange amasuuka nagazinga nengateeka mu kaveera aka green gonna nga mabisi ebintu nabipaakingira essaawa nga 2 zaawera ssaawa 2 kitundu nga mmaliriza okupaakinga buli kimu nempulira omuntu ng'akonkona ku luggi nali sirina nsuubira essaawa ezo nawe bongo ne budduka ne ngamba kalabika ka Rachel kakomyewo amangu ddala nenjijamu essaati yange nenjijamu n'empale neesiba ttawero awo nno nali redde ng'obwongo bugamba ku luno ngenda kazina nenzigulawo oluggi bannange nga Haji n'akaana kali akanfunidde ennyumba landlord kyava agamba Fahad aŋŋambye wafunye ennyumba endala ate lwaki ogenda ate nga n'omwezi gwo tegunaggwaako ne muddamu nti ye ngenda ku makya era mbadde ngenda kugamba ku makya landlord n'aŋŋamba naye tewandigenze gw'omu ku bapangisa abatansumbuwa mu nsasula oba nkusalireko osigale Haji n'ayogera ng'ali siriyasi nali sinnaba namuddamu essimu yange neevuga ngenda okkeberanga Rachel bwe ntyo era essimu nagipiikinga n'aŋŋamba munnange ssebo onansonyiwa okukubira essimu ekiro naye nze mbadde mbuuza nti enkyo onojja oba nedda ne mugamba ye nkijja ku makya Haji awulira essimu era ŋŋamba ho kitegeeza wasazeewo dda ne mugamba ye Haji ngenda ku makya bw'atyo Haji yeeyongerayo nga yenna munyiivu musibu Fahad yasigalawo jjukira nali musuubiza akasente olw'okunfunira ennyumba kyenva nkakambuwalira ne nkagamba gwe kano nakugambyeko ogambe Haji nti ngenda kusenguka
ne kaŋŋamba nsonyiwa just mbadde ntya okujja nzekka wansuubiza akasente ejjukira oke tewali buzibu ne nkaddamu bambi ne nkawaayo omutwalo bannange akaana kaasanyuka kalabika kaali kasuubira 2,000 naye nakawa omutwalo nga nze sikawadde lwa kunfunira nnyumba wabula nkasiima olw'essanyu lye ngenda okubaamu ewaba Rachel. So ku makya ne ngenda ku mobile money ne njigyayo emitwalo 9 ne nfuna emmotoka n'embagayininga bannange omusajja naye yali anseera lulwe okuva Ekitoolo mpaka Bugonga ssebo omuyayi yali ayagala muwa emitwalo 10. Engeri gye nnali omwavuavu nga sirina ssente ne mugamba nkuwa emitwalo 3 bw'oba togikwata twala akamotokako nambi n'akaayana era nakakana muwadde emitwalo 4 ku ssaawa 5 ez'okumakya twali tumaze okupaakinga ebintu byonna ku mmotoka era bwe tutyo ne tuvuga mpaka Bugonga. Twasanga bambi Rachel yalinze dda ndowooza yatandika okulinda ku ssaawa 2 ez'okumakya olwandaba nga emmotoka ngifuluma naye bw'atyo ne yeesunguwaza n'agenda mu nnyumba yaabwe era nange bwe ntyo nagoberera nsobole okusooka osasula landlady ssente z'ennyumba. Omaze okutereeza ennyumba yo? Landlady nga yambuuza ne mugamba nedda nze mbadde naakatuuka sirina kye naatereezezza naŋŋamba kakkana sooka otereeze ruumu yo then okomewo osasule ne ŋŋamba waawo ng'eno mu mutima neebuuza nga ndi surprised landlord ki akkiriza omupangisa okuyingira ennyumba n'atereeza buli kimu n'akiteeka mu nnyumba nga tannaba kusasula ssente za renti. Nze bwe ntyo ne ŋŋenda ŋŋambe driver anyambeko okusitula ebintu tubiteeke mu nnyumba. Gaayi yagaana n'agamba nti nze omulimu gwange gwabadde gwa kuvuga buvuzi mmotoka kuleeta wano kye nnyinza okuyamba bintu bijja ku mmotoka biteeka wansi. Bwe ntyo nange ne ŋŋenda ne ŋŋamba landlady munnange nka nsooke nkusasula ssente zo kubanga saagala buvubukavubuka bwa ku kyalo kuyingira mu nnyumba yange gye ŋŋenda okupangisa. Adde nsaba ompe muwala wo annyambeko. Rachel n'antunuulira n'agamba wabula nze mundeke nze sirina maanyi yadde ne ŋŋamba it is okay. Bwe ntyo ne ŋŋenda ne ntandika okusitula ebintu byange mpola mpola nga mbizza mu ruumu yange. Natandika n'ebintu ebitonotono ebitamenya munnange mba nkyasobeddwa. That is when Rachel came in. Wabula toyogera nange nzize just kuyamba. She said that nga bwe yeetikka piro n'akadomola ka 10 litre ne mugamba Rachel bw'oba ozze kunnyambako ng'ositula obwo buntu wabula bireke nja byesitulira. Ne kaŋŋamba nze nabagambye sirina maanyi kati obadde oyagala nsitule ki? Ne mugamba mbadde njagala onnyambeko tusitule ekitanda n'eno singo sofa tubiteeke munda. Bambi tekaali kabi ne kakkiriza ne tusitula ekitanda. Tuba tusituliza bwe tuti kiri driver ne kiryoka ate kikomawo ne kigamba kale kankuyambeko ne tusitula ebintu ebinene nze ne driver nga we tubiteeka munda. Rachel nga bw'asitula obutonotono nga naye abiyingiza ennyumba. Bwe byaggwa driver n'agenda Rachel okuleeta akantu akasembayo akaali akatono n'ambuuza nti empale yange wagirabye? Ne mugamba bannange saagirabye naye erabika eri mu masuuka. N'ambuuza wagoozezza? Ne mugamba nedda saabadde na budde era gakyali omwo mu kaveera ka green. Tuba tukyanyumya nga omuntu akonkona ku luggi ngenda okuggula bwenti nga kigira ekikazi kye nabanyumirizza ki brown tenant ki student teacher. Ne Rachel kyava ŋŋamba kale kaŋŋende nze kasita nkuyambyeko okusomba ebintu tokyalina kyonjagaza. Ki brown tenant ne kibuuza mubadde mukola ki? Namanyirawo nti kino tekigenda kumbeerera kyangu wadde yadde. Kyenva muddamu n'obusungu obw'amaanyi nga ne feesi yange eraga nti nno ndi munyiivu nti badde simanyi nti abapangisa abapya tebakkirizibwa kwogera na Rachel. Kyanva nziramu n'aŋŋamba nedda oli free okwogera naye kubanga nze nkimanyi omwagala ng'ataddeko feesi eraga nti byayogera abikakasa. Nali sirina ngeri gye ŋŋambamu omupangisa ono omweru omulungi nti ndina feelings za Rachel. Ekituufu kiri nti nali ntandise ozifuna kubanga omukazi ono omweru ono student teacher yali alina
nazikala ziri ezaalagirwa ze njagalira ddala okwesala. Kyenva muddamu ne mugamba ebyaddala mbadde Justin nkeebaza okunsitulira ebintu ne kabiyingiza wano ne kiŋŋamba wabula tonsirwaza nze nkimanyi omuwala oyo omwagala era ŋŋamba amazima. Brown Lady tanfuukidde ekizibu nakimanyirawo nti kano akakazi kalabika kanjagala. Kirabika bbuba lye lyali likasumbuwa. Kyenva mugamba nti obadde oyagala njagale Rachel ko ye nti oyo omwana muto tolaba nga muto ku myaka gyo. Ne mugamba nedda ekituufu kiri nti abadde Just anyambako okutereeza nnyumba yange n'ebintu byange obiyingiza. Omukazi kyaba ŋŋamba nti onimba yogera ekituufu ayogera bino nga bw'ayingira ennyumba yange bannange ngenda otunuulira ekifuba nga kyonna kyeru emimwa gyonna gya pinki. Siyinza kubalimba natandika okuyimaayima mpola mpola n'ambuuza by the way amannya go gaani. Awo nno obwongo we bujjira nti sirina gwe naagambye erinnya lyange ne Rachel ne maama we tebamanyi linnya lyange. Ne mugamba nze Kabaka. Ekiwala ne kigamba gwe Kabaka w'abawala abato nga Rachel. Ne mugamba nedda nga bwe mutunuulira mu mmunye mu feesi omukaliramu n'ambuuza linnya lya Kabaka ani yalikuwa. Ne mugamba nze nali mulungi mu kusamba omupiira so abaana ku ssomero ne bantuma Kabaka w'omupiira. Erinnya ne ndisalako ne ndeetuuma Kabaka si Kabaka w'omupiira. Kyava yeetonda n'aŋŋamba nsonyiwa okubuuza ebibuuzo ebiyitirivu. Ne mugamba shuwa ombuuza ebibuuzo olinga agamba nti nno oba oli mukyala wange like oneefuze. Ne mugamba naye kiryoke okumbuuza ebibuuzo ebingi ng'oli mukazi mulungi nakyo nno kya mukisa. Mboogera bino ng'era mutunuulidde mu maaso n'ambuuza oli brother we konze brother wani. N'aŋŋamba Frank oli brother we. Ne mubuuza Frank yaani simumanyi namumanya ne mu mikwano gyange mu listi tali musiina Frank gwe mmanyi. Kyava ŋŋamba nti Frank nali mwagala n'omutima gwange gwonna naye omusajja oyo nankiitingako n'akawala akatonga ka Rachel. Ayogera bino nga bw'atandise gettinga emotional ng'amaziga gatandise omuva mu maaso. Ne mugamba wabula Frank si nze ndi muntu mulala. N'aŋŋamba omufaananira ddala buli kimu ky'okola amaaso engeri gy'ontunuulira mu face direct emimwa gyo n'eddoboozi lyo lifaananira ddala erya Frank. Simanyi nakumanya oba ne mu kitanda ofaanana nga ye oba obikola nga ye. Ne mugamba nze ngeeza ntya nga nfaanana omuntu ali siriasi bw'atyo. Njogera bino nga bwe musika omuwala muteeka mu kifuba kyange ng'atandika okkaabira mu kifuba kyange. Biryoke mukwano toddamu kaaba nze ndi wano ngenda kuleetera okwerabira Frank. Njogera bino nga mwe mukoresinga bwe nti mu mugongo ge musiitasiita nkulayirira ngenda kwerabiza Frank. Kino nkikusuubiza. Njogera bino ng'eno bwe nnomaasinga omugongo gwe mpola mpola bannange ate olwoosa zubula yange yali tesitukidde ddala. Nkimanyi nti naye yali akifiiringa kubanga namusika ne musembeza kati nga semudondoli yange emukooneddeko ddala. Mukono gwange bwento ne ngukkiriza ne nkukwasa ku kabina. Abeeno bannange mpulira nga eddoboozi lwa Rachel omutima gwange kakate guveemu. Kate gumbuukemu mbaleetera paati ey'okusatu. Temuvaawo musubscribinge, mulayikinge, Omukama abankuumire, mbaagala nnyo.